Disitulikiti y'Empigi y'emu ku ezo eziri mu nteekateeka z'okukulaakulanyizibwa ogazi y'ekibuga Kampala mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area. Ng'ogyeko enguudo ezatandika okuzimbibwa ng'olwa Kampala Mpigi Highway ne mu disitulikiti mwennyini enteekateeka zatandise. Kati olwaleero akakiiko akateekerateekera Mpigi Town Council kasisinkanye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubategeeza n'okubanjulira enteekateeka ze balina ezigenda okukyusa ekitundu. Okusinza ku Ambrose Buyinza akulira kampuni eyaweereddwa omulimu gw'okutereeza ekibuga eya Latitude Consultants Limited, okutereeza ekibuga kugenda kuba mu mitendera ng'ekisookerwako kwe kutematema ekibuga engeri gye kirina okufaananamu. Wano wakusula, wano wali amakolero, wano wali amasomero, amalwaliro, wano wakulimira, wano wali bus park oba taxi park, obutale n'ebintu ebirala. Enguudo ezimu ze twagala tuzifuule kolas tetuba buvi mu bbanga nti oluguudo luno tulutamakidde, naye wabeerawo information oba wabeerawo ekiraga nti oluguudo luno lwetagakola ki. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okutambuza emisomo gino mu miruka egy'enjawulo okwongera okubategeeza enteekateeka eno. Tulina emiruka 11. So mu buli muluka tujja kubeerayo ne meeting. Tugenda ku designinga schedule, sharing ne district fiscal planner, then through the town clerk, sharing na be muluka batuyambeko mu mobilization. Baagala bakulembeze basomese abatuuze ku nteekateeka ebindabinda egenda okutandika nga bayisa mukka mu kisero. Nga lwaki tubayise leero twagala batuyambeko batambuza information eno etuuke ku muntu wa wansi nti waliwo abantu abazze okutuyambako okufulumya plan bagezeeko okututambuza information eno tugenda okutuukayo okucollectinga information oba okunoonyereza nga tetulina buzibu bwonna nga abantu bakitegedde. Honorable councillors abali wano batekenical staff ab'emiruka ne ffenna tubagamba nti bannange Mpigi Town Council esimbudde eri ku mulembe gw'okupulaninga ekibuga kino obupya. Abakulembeze baaniriza enteekateeka eno era ne bakubiriza abantu okujjaniriza obulungi. Naye nsaba abantu baffe kwatagalire wamu nabo bannannyini mataka abalina amataka ge tugenda okuba nga bakulaningira, tukwatagalire wamu bano si babbi battaka wabula baze kupulaningira kibuga. Era mbasaba abamu balabe eno ku kyalo mubaanirize basobole okuba nga batupulaningira. Kyokka abagumizza nti ekigendererwa si kyakubatulugunya wabula okufuna enkulaakulana ey'omuggundu. Temugamba tibagenda kutwala bibanja byammwe. Tibagenda kutwala bibanja. Kupulaningira abantu baffe. Muli mutya ekitundu kirimu bantu benkana ki? Ebibanja byammwe byenkana ki? Okutandika okutereeza ekibuga kwa kuggulwawo okutandika n'omwaka ogujja.